nga basinziira ku kyalo Nabyewanga mu disitulikiti y'Empigi ku mukolo ogutegekeddwa ekibiina ky'obwegassi ekya Killite Development Group mwe kigguliddwa mu butongole. Abatuuze bawanjagidde gavumenti okulaba ng'ebayamba ku bagagga ababafuukidde ekyambika wakati mu kubagobaganya ku bibanja byabwe. Twakula tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'alema okusoma avuba ennyanja baagibagobako. Mugamba nga okiwulidde? Ne tukulanga tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'alemwa atunda lumonde ttaka abagagga baaligula. Ne tukulanga tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'alemwa okusoma asima omusenyu wanti wakyali adde akwata ekitiiyo. Ekitegeeza nti abavubuka bano kituufu twagala okubakulaakulanya. Naye tetugeenda basobola kubakulaakulanya nga tetulina we tugenda bakuumira. Tukoye abasajja abagamba buli budde lino ettaka limu liriko ebyapa 35. Bagamba nti baakola nnyo naddala mu lutalo olwayindira ku mugga Katonga mu kiseera gavumenti mwe yalwanirira obuyinza nga bwe batyo basaanidde okubalwanirira. Ku mukolo gwe gumu ssentebe wa National Resistance Movement NRM mu disitulikiti y'Empigi Nagamba Hood neyeeyama okutuusa okuwanjaga gw'abatuuze eri be kikwatako. Taata kino ekiwandiiko tukikuwadde naye twetaaga nkulaakulana twali tukuba batukuba tuvaayo tuyiyawo emirimu egy'enjawulo twali tusatusire obubaka buno nga twagala tudduukireko mu byenkulaakulana. Ayogedde ku nsonga z'okugobebwa ku ttaka wano naye nkaayana eziriwo. Ensonga eyo sobola gimala nzekka. Mujja kwerondamu tufune olukiiko lwe tunaasisinkanamu empiki. Njagala okubakakasa nti ensonga zino zonna ze muntumye ngenda zituusa. Ono era wabudde abatuuze bagambye nti bangi bagezezzaako okubaawula kyagambye nti si kituufu okuggyako okubagatta. Abavubuka abamu bategeezezza nti wabakuyega nga tonnajja ne bayingira emyale. Era nkusaba ogende n'omulimu ogw'okumobilizinga abavubuka bano babeere nga beeyongera bonna okubeera mu NRM. Ssentebe w'ekibiina ki Killite Development Group Kasiita Joseph annyonnyodde ebigendererwa by'ekibiina kino wamu n'ebibasoomooza wabula yekkokkodde abagagga babalisa akakanja ku ttaka. Mirimu ku bavubuka beekulembera abavubi baba bagoba ku mirimu tebakyakola amaato bagaasa babakuba emiggo babasiba tugendako musenyu batugobayo dda bateeka ebyuma kati byebisima okusomoozebwa kutulina kyalina mirimu. Kayumba Stephen yakusakidde bino.